Batulekere kyatwesera akawungeezi kolwaliro ate nga nabagambye tugenda kulekera kasema kagenda kubeera ka muhabati kagenda kubeera ka love story nga kalimu ka Simple High School n'olwekyo ngenda kusaba otule okalire onywere nsobole ogezaako kutwala kama mbaya ni mbaya. Ngina twala mukisa guno okwebaza mwe n'abali ku mutimbagano gwa muno waaki mpozi ng'ogasseko n'abo aba downloading application kibategeeza nti wonna woli oba osobola ogezaako tufuna era ng'osobola okwekanya sema za VJ Junior the Incredible Eva Chalemba Never Equal Counselor to be LC5 Mutungo Parish nga bagamba M2 Media Post bakutuusyako sema gye twolekedde. Felix ogamba kikablaza Firo ogamba kikablaza mwebale genda maaso kikwasaganya mpozi ng'ogasseko kuno kifa bakula mukutandika tulina nakyago twatandika naye yali agenda maaso n'okubanga nnyonyolanga agamba nti siniya yaye yagikolera mukirya Lake California era nga yasobola ogezaako kikwasaganya bulungi era bw'atunaabira mu internship ne District Anthony era ng'agamba oluvannyuma lwa byonna yali amaze okwapulayinga mu college eyitwa Alma Mater Georgetown University. Bazadde be gye baasomera ekikwatagana n'amateeka naye munaye nga bw'omanyi ebisabye ebisinga yateranga bimala ne boyfriend we ayitibwa Chris njagala weekaanye tuli kwanjula kwako. Agamba nti nze naye ebiseera ebisinga kyalinga ekitalina makulu oba ekitalaga makulu kuba kati nze nali nva mu famire ey'abantu abasomye ng'ate basomye mateeka nali muntu ayagala ennyo okuba ebifaananyi jasibwa kubanga ate ye musaatu yali ava mu famire ennaku teyasoma nnyo kiryawo muntu wakwagala katwanga naye munaye ekyewunyisa nga tukwatagana mu ngeri emu oba endala kuno kwonna kwanjula njagala weekaanye. Agamba n'ekyewunyisa mu butuufu yali yansola eddalu ng'ofudde mu mbeera bambi gye yakuliramu ey'ekinaku bwe naye nali nsobola okwewulira nti yenze mama yamugamba ondabira Riley kono butereefu twali tusaba nti oba osanga Sam ejja kuwangaalawo nga twenyumirwa naye ati kirabika ebisaba by'omu maaso si bwe bityo byali bikiraba. Kiki olowoozaako? Akafo kano kasufu kyensinga okulowoozaako. You're distracting me. Otandise okundistracting ozijja ku mulamwa. Only good? Kyokubanga kirungi kono just kirungi kyokka. Oh, it's great. Kale kiri great. Great. Just great, eh? Toyina ngeri gy'osobola kisuutasuuta kiwaana kulagada mu butuufu nti ndi ku mulamwa. Kale. It's amazing. Yamugamba kiri amazing. Just amazing. You look perfect. Olabika bulungi muna, you look perfect. Wow. Yakwate kuba n'ayitawo n'asooka akasimula k'esiruva okwaya njagala weekaanye. Nakyala ayitibwa Riley, Rodi ayitibwa Chris. Balina omuhabati ogw'enjawulo masekati gaabwe. Kasema bakayise endless. Tugenda kuba tukinyonyoka. Keno mu kaseera kayo twakwate kuba entudda mu maka ga Nakyala gy'abeera. Yali amaze okwapulayinga mu university gy'asuubira gy'agenda osomera amateeka. Bazadde bamwagaliza soma amateeka kuba nabo basoma amateeka kati baali bamaze omwana okulayira ebbaluwa ng'ezze yakwate kuba najja agiyiseemu amaaso alabe agenda okwewuunya ng'amaze okuyisaamu amaaso nga kiraga waaw baali bamukkiriza kuba omulanga musanyu ejjitirivu kamala wabula nga bamaze okumukkiriza ate yasooka n'abirowoozaamu nga kirabika ate bw'anaabaako tekubagenda osoma amateeka boyfriend we aba ateekeddwa omuleke mabega. Yakwatibwa ajageze kusikana bazadde be mama ne taata baali ludda nga bali mu kuwayaamu kati beebuuza kuba ebbaluwa baagimuwadde baagala kumanya kiri kitya anti baazikiriza semesita eddako jangu waneeno gwe bamusimbirawo akafumito ku lw'essanyu lye baali balina bambi. Actually, I'm going to Julia's party with Chris. Yagamba ngenda ku party ya Julia ne Chris. Bamaze okukkiriza madeso atugenda celebrate nga tugenda kujaguza. Tata yali amugamba kasweta agenda kutwalira Katwanga. Nti ekyo nakigaana kumbe Katwanga bagiwulira ebweru. Aya. Why don't you guys spend the night with us? Lwaki ekiro temukimala wano naffe? Oh, to celebrate the big news. Tusobola ogezaako jaguza kusiya ku mawulire agaleeteddwa. Next time I get a call. Oba osanga Sam neddako nga bampise mu college. Tujja jaguza. Omwana waffe bamukkiriza ku ssomero nabo gye baasomera Nakyala baali bamukkiriza waba tenababigamba boyfriend we Chris yajja musiikane kuba yali ludda. Yamugamba olabika bulungi kono gyasi bulungi kyokka. Regret yajja
bagenda omusikisinga ne yeesika mu station ono n'akiraba nambuuza oli bulungi nti ye Let's go. kale tugende yakiraba nti oba osanga sika kaseera ate omugamba ku nsonga yo genda gyagenda osomera So they still want me dead, huh? nekirabika abo baneetaaga ndi mufu ya Just a little dead. jasi akatono si kufiira ddala mweraba tebamwagala lwa nsonga ekisooka kale ekya famire okuva mu famire ennaku tebandikifuddeko naye omwana avuga katwanga ekyakatwanga ebiseera ebisinga kyekibajjako waya yakwate kuba n'asimbula najja asobola okweyongerayo nabagambye tuleka simple love story Vijay Junior nga bulijjo Eva Chalimba Eva Ikwadi kansela to be LC5 mutungo palishi nabagambye bosimanyi nti obeera mu mutungo oba si kingo inayo gomanya ali mu mutungo so mukubira akasimu mugamba Vijay Junior mumpera akaruka kansela LC5 yamani yakwate kuba najja eruda era bw'atuuka ebbali ono yakwate kuba najja ayitibwa Julie yabagamba naye musooke mukakanya omuziki waliwo kyenjagala obategeeza It means everything to have the support of close friends. manyi ffe tuli banywanyi singa abawo ekibasuuseewo kyonna tuba tulina owagira Kylie. Well, bamuyita Raila akwate kubajje katuuti too cool and generally baller to go to regular old state like most of us. kirabika tagenda kusomera mu buno obusomero bwe twasomeramu nga ffe abasigadde East to Georgetown as soon as they're in. essaawa zino agenda mu George Town oluvannyuma ng'amaliriza internship yeebuzayo bbanga ki wiikisi 5 kati ate looli alabika abadde tabimanyi kiringa oli kugamba nti agenda va ku saidi y'emutunga agenda alekerawo okubeera ennakawa akwate kuba agenda asomere embalala musatu wabiwulira akwata bukwasi kuba ne yeetooloola fuluma ebweru I thought you wanted to stay together. ne bane ndowooza oyagala tubeere ffe embiriri Babe, it can work for us. bebi kisobola otukolera Different. njawulo kyate tusigala twagalana utabuuse ka drink ke So, kakati Riley the lawyer, huh? final osazeho ogenda kubeera looya akono ye What? kikyate Because it sounds like you don't want me to have. kubanga okusinziira ku ngeri gy'owulikisi olinga atayagala mbeere looya I want you to be you. njagala obeere gwe Not being me. ate okubeera looya sibeera nze konobeera mu ati This? Come on, it's already been decided. kyava mugamba nti ati ebeera obi noonya kalya osegera olwedde ekyamaze edde osalibwawo And you know the drink. ngene nsooka enfunaako okunywa akalala kyebika sigenda sobola kuyombagana naawe nakwate kuba nayingira munda yajja nakwate kuba najja nga asembera mpola mpola tuke bali nafuna ekyokunywa basooka ne beesala akadrink alina nekyaliwe neeti 2 shots, 2 hours. gwe sooka ompe ku motoka yo n'omuzzeeka nywedde omwenge mungi okamala nakwate kuba namusimba ebifunguwo gambye kamukwata amuzzeeka kwati kuba najja mu kamotoka kalinga kandromatic mafuta temubeera nuyagamba tufudde bannaayi kali awo sebo kapicuna nakwate kuba n'akatandika era bwatyo yajja asobole okweyongerayo sazewo naamuvuga asobole okumuzzeeka baabano nabagambye bakaisenless Vijay Junior Special Shows nga bulijjo kerodi yasooka n'akakana n'apoyesa tabitegeera This isn't you, right? yamugamba ono si ye gwe Ray Your parents. kwegamba gwe tolinga bazadde bo wali wano essimu ya nakyala neevuga kugijjayo Don't. togezaako kuwandiika naawe We do it. Let me do okola ki leka lisi nkuyambeko nedda biveeko essimu n'akwate kuba n'agimuggyako You know I love you, right? okimanyi nti nkwagala Ray You know that, right? ekyo kimanyi So much. nkwagala ebitenkanika munange kinuma okulaba nga ddala mbutuufu genda kwate kuba obeere buzima nno baba bagenda n'emmotoka gye basooka ne bakubaawo katonda wange mukazi wattu ajeekanze nayagala asibe kalino ziba tegiri busya
bali wakati mu kkubo kyokka budde bwa kiro waliwo emmotoka ejja genda okwagala omuyita Chris bwe bityo bwe byali akawungezi koolwo kakene enkeera nasi abaakwatiko ne bamuleeta mu ddwaliro maama yaliwo abadani ali unconscious n'akwate kubonadde engulu Hey, Rai. ono yamutuukako n'amugamba waayisooka omuli Rai oli bulungi What happened? yabuuza ki ekituusewo bannange You spent the night at the hospital. You were in and out of consciousness. bamugamba nti munaaye ekiro wakimaze mu ddwaliro wabadde in and out mu consciousness Fine. bw'ogira bw'ogira Be groggy for a couple of days, but you're gonna make a full recovery. era bwe batyo ne bamugamba nti agenda kubeera okay jasiba kubanga ebisyago biyinza omuloma okumala ennaku etonotono naye ajja kubeera fine kati yatuuka n'abuuza musooke mumbulira ate Chris ali wano agamba owaayi agenda olaba bali bawuza kimu munayo bitalo ebya Chris bitalo kyokka naye Chris alaba waali Right. Chris yafiiriddewo ku support yafiiriddewo Where's Chris? yasooka n'abuuza Lying to right. nze ono wano banaye muleke kuwoza ate byesitegeera I'm right here. musaatu yeerabawo yagamba nakyalama ndi wano genda okwagala omukwata nga omukono guyita mu buyisi wangi eyagala omukwatako nga omukono guyita mu buyisi nedda banange banaye muntu n'oli yeyagezaako kwogana kandi ekyewunyisa Chris alabika ye yayiseemu Chris ye yafa era essaa zino kyetulengera gwandibadde mwoyo gwe I'm not dead. yagezaako okwagala ogamba sifudde buli kimu kyonna kyatandika okugezaako okudda mu mutwe gwe nga bwe kitambula alabe You okay? nomba nakyala olyoke I want to see him. mweyayise bwe yabasekudde ebyuma babadde wakati mu kkubo yabasekudde ebyuma luva okwaya Where is he? kati ono lwakimanya aliwa maama olwalyoka alowooza ku nnyina bwe yalowooza ku nnyina ate omwoyo gwe gwajja gwatuukira bbaka mu ggwanika maama baali bamukubidde essimu bamugamba gy'asobola okwidentifyinga akakase oba mayiti gye balina ya mutabani we musaatu omwoyo gwe gweterepotinze ne gwereeta paka eno maseekati g'eggwanika kasita alowoozezza ku nnyina we yatuuka ebbali maama yakofaminga nti yo mayiti ya mutabani wange yavaayo mukazi watu ng'awunze nga tabitegeera wakati mu lukubo mwennyini n'ameguka Mom! abasawo bajja ye no tasobola kumukwatako awogana kimu maama maama yakaaba ng'ayita maama n'akwata ekubo n'afuutuka emisinde yadduka naye nga n'enziruka jyadduka tabitegeera guno wakati mu kibuga masekati mu kibira wakati mu kkubo buli kimu kyonna yawulira nga kimusobedde teyetegeera olwatandika ogenda maaso olukiri yalayizinga muli n'atandika n'okwewulira nti kirabika mayiti yimirira gwe tonkoona obuzibu ye akyewuliranga omulamu kati bali waliwo yali atudde ow'amalevu kyava asooka za amaaso n'agamba otyo n'akwata ekubo n'ajja mu busungu bw'ekitalo kamala lengera onagera okulaba alaba omusajja ajja gy'ali wabula naye emmotoka zimuyita mu buyisi yamubuuza 1025 Bottle Street omanyi wagyeri eri ludda wa street alina street gyambuuza 1025 Bottle Street kati waliwo ate yali erudda mukulu kikomeko abudala kikomeko yajja n'amugamba owaayi ekizimbe kiri wali eri kitundu kya mayiro genda wama yamugamba oyo musiru ayogera ebintu byemu buli kasiya buli lunaku ye tamanyira kumanya nti mufu naye ndowooza okimanyi nti gw'oli mufu Yeah. ye ankimanyi yamugamba sooka omuli ekyo ekyakuse Car. yafiiridde mu kabenje abasinga bafiira nnyo mu bubenje classic Jordan. Chris. era bwatyo yamukwalako n'amugamba nze bamuta Jordan kono nze bamuta Chris Will I catch you on the flip? ndowooza tujja kuba tukwatagana tujja kuba tusiikana Wait. waayi sooka olindeko nga tonabagenda Where you going? ate oddawa Had an important meeting. nyina meeting enkulu zengendamu nyina abantu ab'omugaso bengenda osiikana Just playing. golowooza ndagawa naawe twafa dda
How long ago did you? omaze ebbanga kiwano 87. yafa Oktoba 3, 1987. It was like, give me your stuff, fool. olwo abasiru bayingira ssebo mulimu ye ne bamugaba bamwe atoka abasekulawo ebikonde Homie, kakano muyaya amukubye ekyasi all good. 30 Osegera. ago, you know? See how old you was when you died and emyaka gy'ofiiramu when you come here. bw'otyo bw'obeera paka lubeerera tokaddiwa tokogga togejja Or losing your hair. Or anything. tosuubira kulwala tosuubira kulya tosuubira kuyonta Sleepy, horny. tosuubira kwebaka tosuubira kusubbala kwegamba jasi obeeraawo Why are we here? ye lwaki tuli wano Shouldn't I like know everything? siteekeddwa okuba nga mmanyi buli kimu kyonna Do you know everything? golowooza omanyi buli kimu kyonna No. aa Let's bounce, man. jyayo tugende ekikomeko yamugamba gyatugende nakwata ekubo namwetikka namuleeta erudda Yeah, nah, you got a good little spot up here, Chris. yamugamba bw'obeera ano osobola okwekkaanya buli kimu kyonna wasufu Wandering around there got old after like the first 5. kyava mubuuza kyogamba tobeera mu firiiko nedda yali kusaidi omu oktown That naye okoowa ekibuga ng'obeera mu kifo kyekimu kasira ke kamu kwe gaana okoowa n'osalawo otambuleko ewalala Words don't mean anything. baabano You'll come around. ojja bitegeera yamugamba ojja bitegeera ojja bimanya You got that look in your eye. olabika ensonga zikwatagana ku muwala kubanga nkulaba I entunulayo know it hurts now, man. Trust me, I do, but manyi bwe kibeera buladi you stop giving a damn. naye ogenda tuuka essira nga tokyabifaako Right? ng'olina byesonyiwa You will. Oh, you got it all figured out, huh? Then what you still walking for? yamugamba nti buli kimu kyonna oba osobodde ogeza kutegeera kale ate okyatambulira ki n'ensi sebo gye tulimu yabuuka n'ayitawo n'agwa ettali Perk or two. agamba omuyaayi kalina omukasira ka twavaayo ne tukomawo Because that's not how the drive. nakira mukazi wattu I do it. ng'amaze ova mu masekkati g'eddwaliro $3 for this. Seriously? Just try it, please, for me. yali ludda nga yeekaanya Ah, bintu bye baateranga okukola nga bali bombi bali kodinga Okay, I disagree, but okay. Sweet. baabano Oh, God. Oh, God. but Oh. Let's go. era bye yali anaawulira nga mu butuufu byabyeriridde era bw'atyo n'atema n'agenda mukazi wattu ali mu kulaba bifaananyi baabo biyisaamu amaaso mpola mpola baali ba mukwano bana zibale zeewusa n'awulira akonkona You feeling better? wulira bulungi muwala Riley, this is Detective Jenkins with yagamba nti ebitibwa detective Jenkins era ng'akwatagana ba traffic homicide investigation whenever there's a death involved. ebiseera ebisinga babaawo accident nga mulimu abafudde basindika abantu okuva mu THI okujja okukola investigation traffic homicide investigation It's hard on you and your family, but nkimanyi kino akaseera akazibu ku saidi yo ng'ogasseeko ne family naye so Riley Jean Stanhite, date of birth September 6th. n'asooka amubuuza amanya ge ne gye yazaalibwa weewo nti ye That car shouldn't have been on the road. Were you aware that the passenger side airbag was non-functional at the time? yamugamba nti emmotoka eyo yali teteekeddwa na kubeera ku luguudo kubanga Had you ku saidi ya passenger were you just airbag yali tefunctioninga bulungi prepared your judgment on the road? kati sooka omulye bwe wali ovuga emmotoka wali onyweddemuko walinamu embeera yonna esobola okuleetamu judgment enkyamu ku luguudo ko nedda It was quite clear Is that there anything detective. else? Anything at all that you'd like to tell me, Miss Stanhite? I think we've had just about enough stress for the day. yamusaba bwe kibasooka muwala bwe yandimulese kubanga The brake lights. Riley. break lights Riley The driver in front of us, driver yali atuvuga yali maaso but there weren't any brake lights. kega emmotoka yalina engeri gye yagisiba naye emmotoka teyatulaga nti esibye gambye ekyabbula eki Another essay about human sensuality in 1920s Paris. kati bano bamanyi okwati kuba okujja omukyalirako basobole omuwa kampani You could do it. kubanga newankubadde eyafa yali kyali waabwe naye ate ono gwe kyali kisinza okuyisa obubi so kati bakwatekubo ne bajja ne bamukyalirako ne banyumyamuko naye basobole okumukakkanya bambi I tried texting Chris last night. omanyi nagezezaako osindikira message Chris ekiro kyajjo nsindike ku simu ye No. kyabusiru ko nedda si kyabusiru The worst part is that I waited for him to text me back.
ekisinga okwasena ku kiri nti nagezaako kulinda nziremu. Oyagala owulira ekyobulalu. Played both halves of our Fortnite game, switching screens like a maniac. Neti yatandika okunyumya. Neti ng'ogasseko ne Chris baali bazannya omuzannyo gwa hockey. Rank when he forgot his skates. And he Nzijukira akaseera ko yali yeerabidde sketches ze. Didn't score on him. Batandika okuwaya. Every year, he had this hat. He loved this hat. He wore it all year. Waliwo enkofiira gye yali ayagala. Kati ayagala okukola nga bye banyumya. What? Bimutwalira ddala wala kikyate. What is it? Buzibu kyate. These memories, they're Chris. Yagamba zino memories emugenda maaso n'okunyumya za Chris. And they're all that I have left. And Ze zokka ze nsiga kya mbulamu bwange. Buli lwe mugenda maaso n'okunyumya kirina engeri gye kinkwatamu. I can't live like that. I can't live. Sikyasobola kwata kuba kutambuza bulamu mu mbeera bwetu. Sikyasobola kono kakkana. Ono yamusaba kakkane bambi. Kiryoke kisobola otegerekekwa. Sure you don't want us to stay? Okakasa toyagala tusigale? Abasabe baleme kunyumya Chris kuba munange. Yakwase kubona ajja kwekolekera mu masekale g'ekisenge. Yagye bali. Kasuwa tubambi ali maziga. Lwoli omwoyo gwe gwajja. Akyali sitaakano ku nsi. Yatuuka ewali kannakyala. Kyava akatunuulira. Bagamba ebiseera ebisinga ekikuleetera okubeera sitaaka ku nsi. She could hear me. Ng'olina ekyo ekikulemesezza okgenda. I know you will. Yamugamba nkimanyi oyinza okuba tompulira wabula. Ojja kubeera fayino ojja kutereera. Kazi watu bambi ali maziga. Yatuuka waali. Bambi. Unagera okuza amaaso nga detective. She's not ready. Anti nakyala si mwetegefu bambi. No, I understand, Mr. Temple. Your daughter's recovery comes first. I'm only here to... Nkimanyi of course mufa ku muwala wammwe mwetaaga awone wabula ekindeese wano. That's mine. Byange sooka olindeko. Records are showing that you were texting around the time of the accident. Agamba okusira ku likodi ziraga nti ku ssimu yo wali otextinga mu kaseera ko wali ovugira. Be in touch. Be in touch. Mugoba. And Riley, sweetheart, we gotta seriously think about getting... Ono yagamba tuteekeddwa aliisi okulowooza ku ngeri gy'oteekeddwa okwogeramu ne detective. Detective tagenda kuzikiza. Go through it all as you recall it. Nze mbadde ngamba tusooke tuyite mu nsonga yonna nga bw'ojjukira. It wasn't doing anything. Anti Chris talina kye yali akola. Fault. Well, Eyinza okuba yali nsobi yange. Think again. Tuddemu tubyogeremu nate era tulabe. why are you talking like that? Lwaki oyogera bw'oti ate? Like how people are going to see me. Mulinga abagamba nti mwagala tugezeeko okubanga tuteekawo embeera dhani abantu okussa ku ngeri gye bajja okundaba. You're our daughter. Anti tukufaako lwa nsonga oli muwala waffe. Just another thing to consider. Kwegamba Chris ye mutwala ng'ekintu kye mujja okulowoozaako oluvannyuma ye. Kye yakola yakwate kubo n'ajja. Yajja agezeeko okusiikana. Look, I can't be late for work. Sisobola kubeera kikeerezi ku mulimu nteekeddwa ogenda okola. Won't return my calls, so do everything alone. And I'm sure we can. Ono ye maama. Lee, I was the one who was driving. Nze yali avuga emmotoka munange. Fault. Era muli nkitwala okuba nga ali nsobi yange. And Era Lee, I'm so sorry. mbadde nze wano nkwetondere nga nkugamba nsonyiwa munnange. is that what you needed? Kyekyo kyobadde weetaaga. Kusobola kujja maaso gange weetonde. No, no, Miss You Duncan. think Simanyi. I was sitting here waiting for you to stop by and say, sorry for killing your son. Yamugamba siganyi. Olinga agamba nti mbadde nkulinze wano okwate ku bojje gye ndi osobole okunotera nsonyiwa kubanga natta mutabani wo. What it takes to make everything right is cash and some stupid freaking work. Olw'okubanga mwe muva mu famire nga gamusuubira nti buli kimu kyonna ssente. Guys, here again. Ngenda kusaba genda syagala nakuddamu kulaba wanateera. Fuluma. Genda va mu maka gange. Mukazi watu bambi. Yakwate kuba n'ajja erudda. Yalina okweteekateeka kubanga kaali kaseera ka kugenda kuziika. Balina okuziika Chris.
baabo. Abasinga bambi bakwate kubo ne bajja. Nokyaliwo. Tani ku kabono nayagala kaba netabitegira tebimuluma. Ziba tesiri musa kikomeko yajja. Gwe. Who knew I was so popular? Nali simanyi nti abantu bamanyi. Looks like my father had better things to do. Kitanga ayinza okuba yabadde alina ebyokola tazze. Leka mbeko kyenkulaga. Trust me, think of your favorite place in the whole world right now. Yamugamba ngenda kusaba ontwale mu kafuuko k'osingira ddala okwagala essaawa zino. Yali ambuuza wakono ntwala. Yamuleeta eno gye baateranga okuzannyira hockey. Wow! This is incredible. Ate kino nga kibeera kirungi. Wow! Ngero kuza amaaso yalengera akato ke baakwata ne basitulambwa. Aisho kyamuleeta okulowooza kitaawe. Era bwe yalowooza kitaawe n'atambulirawo. What happened? Gwe sole kikomeko. Oh, rookie mistake. Laba nno eyo nsobi y'aba rookies. About something else. Yagamba tubali tukyali eno baako kyolowoozaako. Well, who knows where you end up? Wandibadde ogenda maaso n'okwewala ekiyitibwa stray imaginations tomanya wajje zijja kusuula. Actually, this teleportation stuff. Manye ebbanga lyomaze ku nsi nsobodde okumasitalinga teleportation staff ono. Kwegamba kyonna kyolowoozaako omwoyo gwe gutambulirawo ne gugenda ku kyolowoozaako. Mu kaseera kano bwe twogera kirabika abadde alowooza kitaawe. Gumweteeka wabula mugambye nti oteekeddwa liisi okubeera nga weegendereza kye bayita stray, bazita stray imaginations oba si ki stray memories. Zisobola okugwamu ojja kwekanga ng'ogudde mu mazzi. Yagamba kimwe n'onsobi n'adduka n'avaawo. Kereyo omuyaaya alazeewa. Agera okuza amaaso ng'alengera kirabika kitaawe bw'abadde azze okulaba. Kaakati nakyanga amaze okuziika. Mukazi watu yajja bambi eno kadoko gye baateranga okuspendingira time. Ye ng'ogazzeeko. Yajja ebbali baabano. Nabo bagamba abantu b'e Bunnamwaya division Jacob omutuuzi ekudde okuva ku Dembe FM. Yasazeewo gezaako okujja okubaweereza. Mumuwe omukisa munange. Kuba kati ffe abavubuka abalina kye tukozeewo okuva mu mbeera ey'eggeto. Bwe tutaaveeyo gezaako kuyamba bantu mu bitundu mwe tuwangaalira. Aba akyali wano mukazi wattu agamba mbu. I don't know why I'm so surprised. Simanyi lwaki ndi surprised. I hear your voice Mpulira eddoboozi lyo ebiseera ebisinga. everywhere I go. Buli wenjira. I'm sorry that I'm so weak. Onoosomye okuba nga ndi week. Pretending that you're not gone. Nga neefuula nti oba tewagenda. Only great. Kati bw'ayogera ebigambo ebino nakyabiringa ebyali biwaawalira mu matu ge. Ng'alinga amuwulira mu kaseera ako. Mbutuufu ne Rodi yeewuunya. Yakwate kuba n'assuka mukazi wattu bambi. Njaga aweekaanye. Alinga awulidde amaloboozi ga Rodi. Kussa ku bigambo bateranga okwogera bombiriri. Yadde ebbali kwe kutambuza amaaso. Yakwate kuba n'asembera waali bambi. Laba. Amazing. Kyewuunyisa. Perfect Katonda wange. Chris. Woba n'oli naye tategedde engeri gy'akikoze. Kubanga ebiseera bisinga tekitera kubeerawo. Abafu to communicate eri abalamu.
yakwateko bwe n'akomawo eka yajja kuyingira paka munda yayitawo paka erudda nayingira paka mu kisenge kye era bwe yayingira mu kisenge n'asookayo ebika ekikunta lengera Dude, I am telling you. nkubuulira Telling you, she could hear me. nkubuulira nakyasobola okumpulira 30 long years. nze ebbanga lyemaze wano Nothing like this. The one absolute rule of being. etteeka erisookera ddala teriyo mufu communicatinga na mulamu I'm wrong? watya singa oba mukyamu kyogamba wabitegedde gwe yakajja nnaku 2 tugenda onkakase yakwatikuba n'amweteka mbw ajja mukakase yasooka tuukire wakyaliwo eneeti Better than anyone. All right, trust me. yagamba nti oyo seya wange yali seya wange n'okusinga omuntu omulala yenna kati sebo communicate to him ongambye you can do it wayogedde nina kyanakuwulira kati ndaga yiro lyagambye sebo maze emyaka 3 mu buzimu etteeka lyemmanyi erisookera ddala mu by'obuzimu tocommunicatinga nabalamu omufu tayogerezeganya nabalamu kati ate gungamba mbu ocommunicatinga gwe yakajja nnaku 2 Chris. ono yatuuka neeti nze Chris gwe sebo bulaja oli kwe kufeeseko leero gwe Why would I lie? kalwaki mba nkulimba Oh my God, you tell me. anti kati gwe abambulira Hey, listen, for the sake of argument, let's say you was being straight up. kale for the sake of argument tugeze nti kale obadde okikola Did, yeah. Look, ng'ocommunicatinga ne nakyala nti ye I don't know special power you have and nze simanyi oba olinayo amaanyi amalala ag'enjawulo naye Like what? kiyinza okuba nga thing anybody's ever trying to do here. Move on, like I said. wandibadde ogezaako fokasinga kwegamba ku kintu abasinga abalala kibadde bakola to move on ogenda okite Why didn't you skip? lwaki gwe toskipinga wano novaawo What if it? kale tugambe nti watya You dig? Like, what if it's just? bw'obanga ddala mutuufu acommunicatinze ne nakyala ng'ekyo kisoboka masekati gona nakyala yeka ewatali muntu mulala nga mulina ensonga ebagatta nga mmwe ey'enjawulo ebatera ocommunicatinga You know, we don't have to do this. naye toteekeddwa kujja ku ssomero olabye otya its fine kijja kubeera okay How's Nate? naye tyali atya Just texting me awkward stuff in the middle of the night, skipping out on stuff, getting mad. takyalina byakola by'amaanyi nnyo omwenge Hey, Ah, have you ever experienced something? wali obaddeko awo noexperiencinga ekintu kwegamba I don't know, like you heard something and then ng'olinga kyowulira olina kyowulira olina heard something and then you look around and nothing's there and naye ng'okiwulira n'otunula olabe nga tokirabawo simanyi olina byowulira no, nedda no, never mind. tofaayo Okay. kale Do you shoot tomorrow night? Me, you, Nate, if I enkya ekiro tubeereko ffenna can dig it. I can dig it kati yayogera ekigambo linako Nothing, I've just never heard you say that before. ekyo mbadde sikuwulirangako ng'okyogera bigambo Chris yatera ng'obikozesanga kati basaba basooke bajje ku muzannyo ekiro olwo geemu egenda okubeerawo ekyo kyolwaliro bakwatiko bajje basobole okwekkaanya njagala olabe That's Chris's number. eyo namba ya Chris oyo gy'ayambadde baagigabye Chris's number, right? eyo namba ya Chris bwe kiri Into. That's trivia. musaba kakane tuli kayitibwa endless vijje junior nga bulijjo nabagambye kansala tubi okuva mu Mutungo parish Are you okay? LC5 Yeah. oli bulungi kono ya ndi bulungi ndi okay wabula mukazi watali settled buli lwalengera ebintu bwe bityo ebimujjukiza Chris bimuleetera okubeera nga tali settled nga si mukakamu naye talina kyakola n'okwekaanya baabo Okay, let's take a breather. oli baamusekula ng'alabira ddala emmotoka eringa emukonye kono tugende kale wantuveewo yamwetika n'amugjawo sazeewo amutwali ajja erudda kadoko waliwo ekintu kyexperiensize wabula takakasa yinza okuba tebiriiyo Chris. yagezaako kowola Chris kati ono amaliriza statement agitwalira bakadde be statement bagisomamu No, nedda I
Absolutely not. Tekijja kubeera bwe Dude, kiti. that's what you guys wanted. Ge mazima kye mubadde mwetaaga. Time of the accident. Yes, I was. Anti wabadde textinga mu kaseera ka accident kono nabadde. It's no longer an accident. It becomes a felony. Yamugamba singa ogezaako okwogera bwotyo then eba tekyafuuse accident ebaagoba gufuuse musango. Let alone a Kiringa okubeera katuuti n'ogamba nti amuguilty oba tokyasobola kukijja amabega. Yes. Yeah, I knew that this was coming. That's Nategedde mugenda kubeera kweno ensonga. future. with good reason. Mulowooza ku future with good reason. Statement like this, it's the same. Bw'okola statement ng'eno Well, guess what? oba owedde. I am guilty. Yagamba kale bwe kibeera nga dda mu butuufu bwe kigenda okoncludinga then am guilty. Young lady, come back here. Gwe sooka okome wano eno kono kakana. Akyali emotional sooka omuleke. Yajja ebbali n'asooka ateekamu spiritual connection. Kiki boogera omuntu okuba nga akwatagana n'ensi y'emyoyo? Ki ekibaawo? Baabano ebiseera ng'amaze okufa. 21% report hearing them, 3% feeling their touch. Yagamba 21% abantu abasinga bagamba nti baba bawulira emyoyo egyo Say that ate nga 3% bagamba coming to say hello, they're visiting with you, and she could feel her mother stand. yasigala agenda maaso n'okuwandiika. After he passed, I got a message on my phone. It was crazy. Kati waliwo bye yasoma ne basooka bamuwanga bw'onoogamba waliwo by'otegeera. Waliwo ke yasoma nga kamulaga nti olina kwewuba mu bifo mwalimu singa okwataganira ennyo. Kifo mwalimu singa okwataganira ennyo ebiseera ebisinga kye kiyinza okubaleetera okuba nga akwata ekkubo okudda. Kali yajja baateranga okubeera wano. Ebiseera bya kubanga basoma teranga okujja erudda. Baabano ira obusungu n'asooka yeekyanga. Laba tagali. Kwateko bino byonna n'abyetika n'asooka abijjawo. Bali awo yafunamu ekirowoozo boogedde ku biki ebibagatta ennyo. Najja erudda ekintu ky'okuba ebifaananyi kyali kibagatta kuba Rodi yali akyagala okamala. Yajja n'asooka atandika okuba ebifaananyi erudda. Baabano gezaako kuba faasi ya Rodi. Koma weeka. Ndowooza nzireeka. Gero gira bw'ati. Mulaba n'amala n'abula omulundi gumu. Chris. Mulengedde ssebo n'abula omulundi gumu. Genda owulira amukwatako. Mugamba bika amaaso go. N'akwata ekkubo n'abika amaaso ge. Era bw'atyo ng'amaze okubika amaaso ge. Mukazi wattu Sebaako oda omwoyo gwa boyfriend we. Wone waffe era bakugamba kwata essaati gye yali asinga okwagala ennyo. Mulijja ebigambo bino naddala abakyala. Kwata essaati gye yali asinga okwagala ennyo. Gizinge mu lubugo. Genda ku ntaana ye.
can't blame yourself. Giteekeko. Of course. Mukoole emirundi ena. That. Ng'entaano ogikubye omugongo. I've been reading up about grief, and I know that this is all just in my imagination. Agamba nti mbadde ngenda maaso n'okusoma ku kiyitibwa grief. Kwegamba okunyorwa kungubaga. It's my mind's way of coping with you being gone. Era ne bamulagirira. Kati agamba nti akimanyi taliwo just bino birowoozo bye engeri y'okuba nga bikopinga up n'okufa kwa Lodi. So pissed that I buried it. Namugamba ng'oyagala okakasa na mutuufu nti onsiikana. Yamulagira namugamba nti kwate kuba ogende ewaffe. Nali naziika essaawa ya kitange bwe yava ewaffe yandekera essaawa. Nali naziika essaawa eyo ne ngiteeka emabega ka shedi ku mpagi. Kati kwate kuba ogende ogiggyeyo. Aya. Nakye yakwate kuba najja. Kali abasenya bwati agenda ofujja nga musaayi. Nsooka yeebuuza ate omusaayi gwavuddewa. Riley? Riley? Baali wano baakonkona nga bamuyita Riley. Maama. Mugamba nzija maama. Nasooka amusimba kana akatulemu alabe. Statement bagimuwadde. Thank you. Detective w'amarufa ayitibwa Jenkins okuva mu THI Traffic Homicide Investigation. Kero takikkiriza. Yagamba nti oba osanga byabadde mu birowoozo bye mind memories zino zijja asobole okugezaako okufuna engeri gy'akopinga up n'okufa kwa boyfriend we. Yakwate kuba n'avaayo yajja n'atuukira eno ebbali ewaabwe n'omugaragi. What's going on, honey? Why chekigenda masoko muri ya mukwano. N'ebintu byabadde atulamu wano eno. Maybe. I think there might be another box in the storage unit someplace. Why? Do you need them for something? Olina ky'obyetaaza? Do you remember this one? Simanyi kano okajjukira kenakuba. Bukosi nkajjukira. It's Blue Rider. About the girl who took her horse into the city. Yagamba ka Blue Rider akali kwogera ku mwali yatwala enfalaasi mu kibuga. What did you like about it? Kiki wakaagalako? Love how much work you put into it. Anti okusinziira ku ngeri gye wakasyamu obudde n'okakuba. Tailed. But do you think it's good? Olowooza kalungi? I think lots of people, lots of artists are very good. Yagamba nti ndowooza baatisi bangi abalungi. 2 out of 100 get to succeed at something. Naye just ebiseera ebisinga ekinyiiza nti mbibiri ofunamu nga basatu bana abasobola okubeera successful. Maama alinga mu discouraging ku bintu bya art. Tayagamu encouraging. My daughter. Guli mwala wange ate nga nkwagala. I want you to be successful. Nkwagaliza obeere successful in life. They're good. Do you think I'm good? Bwe buba nga bulungi bwe nkuba olowooza ndi mulungi mu kyo. I think you are better than good. Nze ndowooza onsingako. You are incredible. Oli incredible. Abadde asobola namugamba just good nga bweffe bwetera nga omugamba Chris. Kakeno bajja Zungu balina obuntuntu bwe bali obutategeerekeka. Not the fake stuff. Guys up for some sake, bud? Bane mbawe kano neda sebo. Come on. Neda sebo. When you became such a prude. Mwajja mutya okubeera mwene embeera nammwe. Stop it. Neeterekera awo naawe. Oh my God, are you already drunk? Katonda wange simanyi watamidde dda. It's all good in the hood. Nakyala.
Why? The cops have been up here. Abasirikali baade batambulatambula babuza ebikwatako. Obijeewa. Babitegedde. So what? They think you were driving like... So kati balowooza nti emmotoka bagivuze otamidde. Olimba. Except you crashed my car. Naye ate emmotoka yange wagikoonya. It wasn't that fine. Emmotoka sigamba nti 2 shots 2 hours ago. That's what you said. Wanyamu shots 2 saa 2 eziyise emabega kye wagamba. Clear, you know? Oba osanga wali tolaba bulungi. Balowooza nimba. Kono olimba ya. Yes nimba. Freaking called it. But not about that. Naye ate sirimba ku kya mmotoka koona. Car. Nimba ku kya mmotoka yo. Too lazy to fix that shouldn't be. Emmotoka eyo ya kisiru. Togikanika. Buleki zaali tezisiba. I lied to protect you. Nalimba protectinga gwe. To protect my friend. Ku protectinga seya wange. Emmotoka yo ye yabireeta. Katoddamu kwogera. Something wrong. Gambye omusajja emmotoka gy'avuga eringa ya ndromatic. I just don't like the taste. Bino engeri gye bitesingamu si byagadde. We also have pizza. Miss Rose. Hey, how was... Great. What are you doing? Soul searching. Yakwati kubona jerudda. Yasalawo agezeeko okukola Rodi kye yali amugambye. Katonda wange. Yasimula agera okuzza amaaso nga kituufu essaawa yaliwo. We yamutumye jjijja. Essaawa nga weeri. Nakye yafunamu ekyekango n'agamba kweri. Era bwatyo yakwata kuba n'ayingira munda wano. Wano wali Katwanga Rodi gye yateranga okubeerako Katwanga ye. Akkiriza nti ekituufu kiri nti akomuniketinga naye. Yajja. Ebiseera ebisinga bw'atandika okugenda maaso n'okuba bw'ati. Kubanga kumukoowoola. Olwatandika okugenda maaso n'okuba ebifaananyi kubanga koowoola omugenzi. Baabano.
kiss me? era bw'ati bwe yajja yamubuuza osobola okunywegera. This is real. I'm not making this up. It's not in my mind. Baabo. I don't know what this means. How? I died. I kind of got stuck. Everything else, I don't know. Nakyasiba awulira ddala mutuufu kati asobola okucommunicatinga naye. Hey! Who's out there? Ani ali awo? Hey! Genda okuzza amaaso okulengera. Riley yabaddewo. Nakyasiba akirabe kati asobola omukowoola najja. Wabula embeera ye healthwise erabika etandise okubeera si nnungi. Feesi etandise okupeeruuka. Naalinga munywanjaga. Kwata essaawa n'agissa ku mukono. Mara ogissa ku mukono bulungi. Baamuyita nga bamwetaaga wansi. Kwe kujja. Ngenda okuzza amaaso ki ekigenda mu maaso. Bami ngenda kusaba soko gy'otuulira erudda. Ngenda okulengera nga maama wa Chris azze. Mrs. Douglas has informed us that last... Mukyala Douglas atugambye mbu ekiro kyajja wabadde waabwe. Ye? Is that true? Kituufu wabadde waabwe. Yes, Yes, kituufu. but I wasn't trying to trespass. Naye nabadde sigezaako kusalinkiriza. Obadde okolayo ki? I was looking for something. Nabadde nyina kye nnoonya. A watch. Nabadde noonya ssaawa. You stole a watch? Wabbye essaawa. It's hard to explain. Kizibu kunnyonnyola kuno gezaako tunnyonnyole sooka otubuulire. Chris told me to. Chris yaŋŋambye ngende nfuna essaawa eyo. Before my son Before nga tannaba kufa, told you to go root around my shit. yagamba ojje ewange otandika osiikula ebintu. I mean, you didn't think it was enough to kill him, huh? Wabadde tolowooza nti kimala okuba nga wamutta kati essaawa zino oli mu kutagalira wange. Living, right? Protect the guilty. Get... Mu ekyo kye mukola engeri gye mwafuuka balooya muli oprotecting abali guilty kati mutemu wala mwe mutemu. Ngenda kusaba kakkana by'oyogera. I know you're hurting. Nkimanyi olumizibwa. Going through, but you Manyi ki ky'oyitamu. wrong to come here and call my daughter. Wabula nkusaba kyogenda maaso n'okola kikyamu okudda ku mutamu muwala wange n'omuyita omutemu. Owulira? Tokyogerako. Nakye yakwate kuba gy'asuuleyo. I don't care about the watch. Nze sifaayo ku ssaawa. Kubanga essaawa sirina kye njagaza. Listen to me, Riley. I Wuliriza Riley. see you because when I see your face, I see, Mumanyi bwe ndaba feesi yo. I see my boy. Ebiseera ebisinga mba ndaba mutabani wange. So kati mba saagala kwesembereza. Ono yawulira nga akimugambye. Namaa n'akwata ekkubo n'agenda. Hey! What is this music? Speaker volume 10. But my question is, why do you always connect with her when I'm not around? Lwaki ebiseera ebisinga okonekitinga naye nga siri naye? Sure, right. Well, there's always next time. So this thing is legit. That's what I've been telling you. Kye mbadde ngezaako kugamba. Think you can show me how it works? What do you need it for? Thought you didn't give a shit about anyone anymore. I don't. So you gonna show me or not? Kati ogenda kundaga bw'okikola oba togenda kundaga? So how it works for us is you need something you share. Yamugamba engeri gye kikolamu oteekeddwa okuba nga olina ekintu ky'ogabana n'omuntu gw'oyagala ocommunicatinga naye. Osegeera? Soko ninde essaawa meka? 7, I think. Why? Ssaawa zigenda mu ssaawa emu lwaki?
ono amulese wa anti we nakira kwe kutandika osuna mpola mpola agamba nti otuwe nga tumaze okulya ekyeggulo ebiseera ebisinga yasulanga ennanga eyo bayisaawa nga emu tera ngaosuna ennanga ku ssaawa emu niyakwate kuba n'asembera waali laba onaye ebirowoozo byamutwala n'akwate kuba gy'asobola ogezaako okulengera nnyina kitaawe ku nsi yakatola ekisinga omuluma ssebo kitaawe yamulekawo yali yafuna omukyalo omulala era nga baali bazaala n'omwana. Hey, did you see any polar bears in Alaska? No? Weird. That's where Mom told us you went. Now I get why. It's easier than telling your abandoned son that his dad was in the same freaking state the whole time! Obusungu bw'alina bwonna bwa kitaawe. Joke's on me, huh? Kwate kuba n'atambula agende. Yajja. Abaali wano ng'onaze. Did it work? Kikoze. And? Gwe. Chris, man. Chris. You need to focus on getting out of here. Mwana focusinga ku kyakuva wano. Most folks just skip. Ebiseera ebisinga abantu abasinga baskipinga ne bagenda. You're not. Gw'olemeddewo. You move on and then you're gonna have to face yourself. Yagamba nti okusobola omuvinga ono oteekeddwa ogezaako okwetunuulira. Maybe you're just jealous of what I have. Oba kikwasa ennaku okussya ku kyenina nze communicatinga ne gaffe kono soogerako ebyo naawe. So I'm not the one who's been stuck here for 30 years doing this. Nze sinza abadde alisitaaka wano myaka 3 nga sirina kyenkola. Golowooza oli ki? I'll tell you who you are. Kankubula eki ky'oli. The kid who got lucky enough to... Gwe kidi eyabadde n'omukisa okuba nga wansikanye nengezaako okulambuza ebintu ebikola. After everything you gonna come at me like this? Oluvannyuma lw'ebyo byekole tuyinza tandika ate kummanyira bw'otyo. Nkwesonyiwa n'okwesonyiwa ngenze. Tategedde ate oli ki ekimuggyeko waya. Tategedde kimuggyeko waya. Naye nga Seborodi aviiriddeko ddala waya. Mbuuza kati kiki oyagala okukola, oyagala kugira kusala nnyaanya? Kwate kuba n'atandika okusala mpola mpola. Baaba leka naawe kono gira mpola. Esegera. Baabo. I think I'm gonna be a TV dinner girl. No, you're not. Ndowooza ngenda kubeera TV dinner koneda. All right. Seba amanyi okwapa yalinga gyali. I could definitely do this. Kino nsobola okikola. Jules? Wait, slow down. Where? Kakana soko lindeko. Okay. Kale. You don't need to go to the cops. Mwete muteekeddwa genda eri basirikale kona. What I did. They need to know it was me. Bateekeddwa liisi ogezaako otegeera n'okumanya nti yali nze. Got my car fixed. So what, you're gonna walk in and say, hey, here's the deal, my bad? Kati ogenda kwate kuba otambula ogenda osisiika ne poliisi ogigambe nti banaye ensonga eri bweti. Ensonga yali yeesigama ku kino. Help me. I'm losing my mind over this. Ekituufu ki nti senga tebanyamba
ngenda kuluzinga ebirowoozo byange. This isn't what Chris would have wanted. Oh, yeah? How do you know what Chris would have wanted? Come on. I want to show you guys something. Rye, are you sure about this? Okakasa ku kino. Seeing Chris. What? Look, if this doesn't work, I'll go to therapy and I'll admit that it's just grieving. Okay? Yagamba kino bwe kiraba tekikoze nja kwate kuba ngende mu therapy. Wabula musoke mujje mbalage. Yagala batwala abalage nti asobola okumiketinga ne Chris era amuyita Chris n'ajja. Nabo bajja asobola okumulaba. How do you know he's gonna come? Okakasa otya nti agenda kujja? Buleesi erudda. Lori yakwate kubona jawabula ekyewunyisa yalowooza nti bonna bamulaba. What? Eki? I guess I thought that something was gonna happen. He's here. He's right here. Who is? Chris! Yabagamba nti waliko nani? Chris. They can't see me. No, but they have to. This has to work. I don't. Kino kisekeddwa genda maaso n'okola sooka olindeko. Something that only you would know. Yagamba nti Alice baako ky'oŋŋamba. Ekintu nga gwe weka akimanyi. We have to go. Tulina ogenda. Just stop. Julia, don't. Bami nkusaba tokikola. Gwe. I need help. Weetaaga buyambi. Your life. This is my life. Buno bwe bulamu bwange. This isn't good for you, Rye. Kino si kirungi gy'oli Riley. I love you. You're my best friend, but Oli kyali wange nkwagala okamala. I can't watch you do this. Wabula kyagala kulaba ng'ogenda maaso n'okwenyikiza mu mbeera bw'eti. Jules. This is too much. Weetereeze. Mayise okugenda n'akwate kuba n'atambula n'agenda. Yasigaza Nate. Kati ono yajja ebbali kusinziira oli byamugambye yasazeewo n'amwesonyiwe. Ono yajja musunguwavu n'asooka amutippa ne bayitawo ne bakkirira paka wansi. Wamanyako n'ebyakyate. Tuli ludda waye wano we byatuukirawo ebyaki ebizibu n'ebyanviirako okufa. Yagamba nti wange yali aleese n'ensi wange ayitibwa Alicia nga mukyazize ne waffe gye twali tubeera kwegamba yali azze kujaguza myaka 25. Kati anti wange n'aŋŋamba njirambira ne Alicia. Kati Alicia yali ayagala kwata kubagenda kuzanya ne mugamba it's okay as long as kasa totambulira wala. N'agenda ku kiddole. So kati nze mu kubeera wano nali sifuddeyo nga ndowooza tali wala ali kumpi awo. Bantu baali bangi. Omwana n'abula. Mwana bwe yabula ne ntandika omukoowoola. Jordan, that must have been awful. Kirabika kyali kiseera kizibu. I don't understand what that has to do with. You will. Si kiraba kino bwe kinkwatira nojja kumanya bwe kikwatirako jangu. Namweteka n'amuleetewa anti we. Onagera okuza amaaso ate nga anti lumbe. Bali ku lumbe. Iyi?
yasooka n'ayitawo nga yeekaanya, n'ayisaamu amaaso bw'atunula bw'alaba nga mu butuufu oli ali wali eritali anti yafudde mayiti. Then she got sicker and sicker. Yagamba gye nakomye ogezaako communicatinga naye okola contact naye gye yakomye ogenda maaso n'okulwala n'alwala Connecting with her. era ng'ekyamulwaziza nze connectinga naye. Now she's dead. Kati wuuno mufu. Thanks to you. Ngenda kwebaza gwe gwewanjigiriza ebyo connectinga n'abalamu. She here? Olowooza ye waali wano. She skipped this level. Eno level ye yagivuddeko. Yayise buyisi n'agenda. This connection? Eno connection. Somebody got to pay the price. Yamugamba omuntu aba ateekeddwa osasula omuwendo. Kuba kufa. No more life to give, so ffe tetukyalina bulamu bwe tusobolako okugyako nnyonyoota obw'abasigadde. Kasi togezaako bbeesa embere gy'abalamu. Auntie didn't have many more years left anyway. Newankubadde mukazi wattu abadde already akaddiye nga waakufa. Mukyaliddemu enkyalira ziizo. Wabula singa ogenda maaso n'okukyalira girlfriend wo. Ndayira ku siya Katonda naye agenda kukomekerera mu mbeera y'emu. Ffe tetulina bulamu bwe tuwa wabula okutwala obw'abannaffe abalamu singa ogezaako okulemerako. Gyoko mugenda maaso n'omukyalira gy'akoma okulwala. Kivula bannakyo abadde asese mu musaayi yina feesi etandise okulwalirira. No fight. No shot. Yakwata ekkubo n'amuleeta amulaga ebifaananyi bya Nisi. After her, they found Alicia's body. Agamba bwe nawulira nti Nisi bamuzudde mayiti ye yali kwega Nisi wange baali bamuzudde Alicia mayiti bagirabye. Nakomawo eka ne neeteekamu omusipi ne netta. She never really recovered. Wabula okuva olwo anti wange teyali kavalinga. Before she died was what she needed. Oba osanga bifo nga tannabafa ekyo kye yali yeetaaga okundabako njogeremuko naye. Life ahead of her. Ekisuufu kiri nti nakyala akyalina obulamu obweyagaza mwesonyiwe. Yours to take away. Kino si kikyo si gwatetekeddwa okugyawo obulamu bwe bambi. Ngambye nze anti wange ndowooza kirabika mukazi wattu okusinziira ku mbeera gye yalimu baazuula mayiti ya muwala we ate nange ne banzuula nga neetuze kuba nali nfiringa guilty. Oba osanga kano akaseera akabadde asigazza ku nsi okusobola okugeza ku recovery nga abadde yeetaaga communicating emu naye mbereko naye. Namugamba naye oli omuwala bambi ye akyalina obulamu mu maaso bambi. Tomutta. Muleke. Mukazi wattu yali akuba ebifaananyi. Yalemerako mukuba ebifaananyi nga obukosi akimanya ajja kujja. Genda okuzza amaaso nga ajje. Wulira essanyu eriteekanika era yajja waali. Don't go. Togenda. You're gonna say that you have to go and I'm telling you not to. Yamugamba wangamba. I didn't realize it before, but Waliwo akaseera we yamugambira togenda. Mu kusooka oba osanga nali sobola gezaako kitegera wabula kati nkitegedde. that you don't like, they're becoming things that I say, things that I like. Era ng'agamba akaseera katandise okubeera naye ebintu ono bye yali tayagala yatandise obyagala. Waliwo ekyenjawulo ekijje alina engeri gyakonekitinga naye yenjawulo wabula kye katamanyi kakazi katubanje kakuma okubeera naye obulamu bwako bukendeera. Yagamba tuteekeddwa okulekeraawo osiekanako nedda. Nkuta gwe kyotamanyi. When I said that I wanted to let you go, I was... Bwe nagamba nti nali njagala nkuta ogende. I don't want to. Ekisuufu kiri oba osanga nakola nsobi seetaaga kuta. I thought that you wanted this. Ne bwe ndowooza ensonga y'okuba nga tusiekana ogyagala. Then don't leave. Njagala then kati tondeka. Siina kyakola ngenda kuleka. Gyako mumusiekana. Gyako mukumulaba. Bulamu bukendeera. Nakyaba agenda kufa. No. Yatugende tinedda. I love you. Kimanye nti kuyagala. Chris! Hey. Why?
really think we should make a doctor's. genda otuuka ebbali ng'akola Cameron yamugamba oba osyanga twetaaga tulabe omusawo ko nedda. Aha. I don't know. I guess I thought that'd be it. That was the thing keeping me here. I'd let her go and I'd move on. Yagamba nti nageze nakya ne musika ne mugamba tukite. Nina badde nsoya to bosanga kikito kinkumidde wano nga ndowooza ngenda kwate kubo ngende. Ne ate akyaliwo. Ziba tezirebosa nakya bamuyitanga bamugamba detective na information gyafunye endala. Let me ask you a question. Leka nkubuuzeeyo ekibuuzo nnyanukule. Your business what costing her life? So the driver of the car. Olowooza singa okukyalira nakyakyali tekisobola kostinga life yo oba bulamu bwe wandisigadde okyagendayo. Now, so far, he's been unable to prove that he fixed the brake light. Kati bano bafunye information nga balaga nti emmotoka bano gye baali bavuga olwedde yaliko lisiiti nga kiraga nti baagiwaako lisiiti esobole okukolebwa buleeki. Kati ofiisi agamba nti agenda kunoonya nnyini mmotoka alabe bw'aba asobola oprovinga n'emmotoka yagikola buleeki naye bw'aba teyagikola then keesi eri close gyegenda kuba etunuulira ye. Kale n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Well, of course, I'd stay with her for as long as I could. Of course, nandiyagadde nsigale naye ebbanga lyonna. Naye gwe tomanyi kiki oba omukola. Gw'osigala wano lwakubanga ggwe. Esigeza tosigadde lwa nakyala. Waliwo ensonga endala. Mu butuufu alina obusungu eri kitaawe. Yajja. Gezeeko sikana kitaawe. I'm not gonna forgive you. Sigenda kusonyiwa. You're gonna get that from me if that's what you're hoping for. Era n'amugamba ekyo togenda kifuna kuva gye ndi bw'oba ky'osuubira. Oh, you. I'm done now. Maliriza. Hope you have a good life, Dad. Not kidding, I hope you do. That little boy looks like he really loves you. Oyo omwana. Maybe you think of sticking around this time, huh? Ndabikira nga akwagala gw'olina. So kuno mbadde ngenda kusaba lisi wandibadde okonsatratingako oyo. Mayisa okugenda n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Ekigezo oba osanga ennugu gy'alina yeemulemeseza ennugu gy'alina kitaawe. Ye kyamulemeseza n'okweyongerayo. Ono yakwata ekkubo n'ajja. Yajja aseka ne Jozi. Gwate kikibuzibu kyate. Stop coming. Yalekeddeawo okujja. Coming. Chris yalekeddeawo okujja. It's good. Ekyo kirungi. Is that all you came here? Kyekyoka ekibadde kikulese okwogera nange. Kyekyoka. No way. Yagamba nedda. Thank you for being my friend. Weebale kubeera sheya wange. Weebale kubeera sheya wange. Wait. Mpozi ng'ogasseko ne Nate. Lindako. N'akwata ekkubo n'atambula asuuleyo. Kwate kubona ajja. Unaba akyatululira naye. Agenda okuzza amaaso ng'alengera kitaawe azze. Baabano. Nabagambye twekayitibwa Endless Vijay Junior nga bulijjo. Shafiq Service Center Shafiq yaggulawo. Era beetaaga ebintu musobola okwati kubategena musikana. Yakwata buno wishawo n'abuteeka erudda.
Yadduka najja. She's not with Julia either. Omwana taliiwo. We could track her phone. Ne wa Julia taliyo, tusobola tracking essimu ye. Yadduka. Afunyemu ekirowoozo ekigamba kati kunsimbererako ki bwe mbasobola kubeera na Chris. Dambu tuufu mba nkola ki ku nsi bwe mbasobola kubeera na Chris. Yadduka najja asika n'ennyanja. Njaga weekaanye. Era kye yakola n'akwata ekkubo n'ayitawo asobole okwolekera ku mazzi. Baabano. Lwoli adduka gya musikani kubanga ebirowoozo biringa ebikoola Chris gyali. Nakyala kayitawo kasazewo bakweta kakete kasobola ogenda okulaba Chris wajjali. Tomanya bayinza osiikana mu nsi y'emyoyo dani okubeera wano. Birowooza muno birowooza akase gasobola okuzza tayimu emabega. Yuna agenza amaliridde n'akwata ekkubo n'ayingira mu mazzi. Olwayingira wati mazzi kabaka n'alyoka apiyalinga gyali mulengera. You came back to me. Anti okomyewo gyendi. You shouldn't be here. Anti gwokola ki eno? Lwaki oli eno? Toteekeddwa kubeera eno. Amusiikanye ku nsi y'emyoyo. Amugamba gwokola ki eno? Toteekeddwa kubeera wano. Bukosi siba kiraga nti ali mu kufa. Paka erudda. Baabano. There had to be another way for us to be together. Yagamba nti nalowoozaamu eno engeri endala gye sobola okubeera ffe emiriri. Si kyo. Let me come with you. Leka ngende naawe. I found my dad, right? Nasiikanye kitange namulabye. I tell myself ever since I was a kid that I would never do what he did. Yagamba Abandon the people I love. nali neesuubiza okussa ku kye yankola nti sikikola bantu balala naddala abantu benjagala benfaako. Naye We have to move on. nyina okumuvinga on. And Naawe I know it's gonna hurt. manyi kigenda kuluma. It's gonna hurt, but you're gonna be okay. Kigenda kuluma wabula ogenda kubeera oke. Ate naabeera nti oke nga sisobola kwakiseesinga. It'll be amazing. Baabano. Wherever your life takes you, Obulamu gye bukutwala. it'll be perfect. It will be perfect. Gwe ekyo ky'oba omanya. Obulamu yonna gye bukuzunjiza, gye bukutwala, gye bugenda ojja kubeera bulungi. Togenda. Live for me, right? You have to live, right? Yagamba onoosonyiwa nze nnyina ogenda. For me, live for me. Yamugamba beerawo ku lwange. Beerawo ku lwange. Breathe, right? Breathe, right? Breathe. Kanda mugamba. Bambi. Hold for pulse check. Baasooka ne bamukuba bamunyiga entunnunsi. Hold for pulse check. Poliisi olwedde yali emugyeyo mazzi. Rodi amugambye bite kite kireke tolemerako togenda nange. Bambi. Era mwabakoola emyoyo okugijja ku nsi yagyo gye girina okubeera mu simanyi oyagala. Tewali mwoyo gwe basika kuva ku nsi y'emyoyo n'oguleeta ku nsi eyaffe eno ey'abalamu n'osuubira nti ogenda sigaza emirembe. Tosobola sigaza mirembe kubanga oba ogujja ewa gye guteekeddwa okubeera mu mirembe ate n'oguleeta eno ogubonyebonye. So kali naawe guba tegugenda kulekera. Guba gunoonya ngeri gye gusobola kubeerawo ku nsi eno kuadaputinga kubeerawo ku nsi y'abalamu, which it is not okay. So kati guleka guba kyankalanyiza.
bamufiiramu n'okufiiramu. Hey, you did good, man. Maani okikoze. By the way, I never got a chance. Kikomeko Abudu kikomeko agenda okutegeera nga Rodi ayiseemu agenze. Thank you. Kibasegeeza yali asobola okutegeera ekimusibye ku nsi. Omwoyo gwe kigusibye wano ne gweyongerayo. I'm good right here, you know. Nze ndyoke wano. Still got hands to hold. Kyalina engalo ez'okwata. Agera okuza amaaso n'alenga waliwo n'akali mu kutagala. Kano kasire Queen. Yatuuka we kali. Gwe sore ki? Nze bampita Kikomeko. Olabika nga abuze. All right. Kiryoke. We both dead. Fembi tuli bafu. Already. Yes. Just chill. Just chill. Yeah, I mean you dead. Kasire Queen kaite kamanyi nti kafudde. Kakino nga bayisiwa akasira twakwate kuba etudde erudda. Ndachera yalina okuyiga how to live with it. I'm moving on. Babano. Gena maaso n'okuba ebifaananyi. Manyi in life. Ne bw'oba oyise omanyi obulamu tuba mu kukyokozebwa. Tuba tusiikana challenges ez'enjawulo. Wabula buli challenge liba somo. Ate kisinga byonna tulina okuyiga engeri y'okulivinga ne challenges ezo. No moving on. Ekyo n'okivaako n'ogenda ku kirala. Nakye yali amuleetedde. Leeta kabuku kamuwa. The story of us. Life engeri gye baali bagitambuze mukazi watu yali agikubye mu ka story book. Wow. Kasi watu yalabanga kirungi. Katonda wange. At least he can still live on through. Mukazi watu. Yakimanyo nakyamulowoozaako. Wow. Kwate kubona amusimba akafumito we bali. Lisi wanajja sigala ku nsi. Ndi musomerako awo. Ne manya nti newankubadde ebiseera ebisinga teyabeeranga nange. But yateranga okubeera mu bulamu obweyagaza nga ali naawe. Yabeeranga mulamu obweyagaza ate obulamu obw'essanyu. Ekyo kye yandiyagalizza mutabani we. Yajja erudda. Lori gye yateranga okanikira akatwangaze na buli kimu. Kanyabo kaba katambuza amaaso kwe kubaako kye kalengera. Waliwo akabokisi akali erudda. N'akwate kuba gy'akabikula alabe. Genda okabikula. Kuzza amaaso. Mwalimu engeri y'ebbankaluwa. Wangi? Dear Ray. Auntie Ray. I'm not great at writing, so. Siri mwandiisi mulungi so n'olwekyo. You'll see I saved every piece you ever did. Ogenda kiraba nti buli kapiisi ke wakubanga nakatereka. Throw away. I just stuffed them in my pocket when you. Saabusuulanga nabuteekanga mu nsawo yange nga tolaba. This is what you were born to do. Kino kye wazaalibwa okola. I know that probably doesn't mean much coming. Nkimanyi kiyinza okuba tekitegeeza kyamakulu kuva gye ndi. Maybe you'll mean something coming from yourself. Wabula oba osanga yali akakola ng'agenda kamuwa. Nakyala agenze. You're amazing, Riley. Oli amazing, Riley. Katonda wange. This is your first graphic novel. I want a dedication right up front. Yagamba nti wonoba wandiise graphic novel yo njagala dedication dedicated to me. Jimpereje kabere kange. Wow. A fine arts minor? Fine art minor. It's possible, yes. Bwe kiba kisoboka kiri. Well, it's just that generally we recommend a more complementary minor for those pursuing law. Yagamba nti ebiseera ebisinga tuba twetaaga omuntu naddala nga apasowinga law mateeka. Fine arts. Tubako engeri gye tukikola mukono kali. Bw'oba osazeewo tujja kuteekayo ne mu art.
yawulira essanyu yajja katandise n'okwefaako bambi kasita kakimanya nti yali akagalizira akagaliza kutambuza bulamu kabeere kasanyufu ne mu kumulowoozaako kaleme kubeera nga kanyolwa kaleme kuba nga kakwatibwa nakuwabula kabeere kasanyufu nga buli lwe kamulowoozaako ssanyu jerere lyekafuna gyali lyekafuna kuva gyali yajja kosi yasalawo agende maaso n'okusoma asome ne ati bwe yali amwagaliza n'amateeka n'agasoma mpolampola kale wekati wekabaddeako olwaliro nabagamba isola bayo boy vj junior the incredible eva chalimba neva equadi kansela to be lc5 mutungo parishi akaseera ako mundabira ddala nga katuuse mukama abankumire mweraba